Engeri bafuuti soja gye beefuuliddemu Dr. Kizza Besigye akatambi ogenda kuba ng'okafuna Maasawo Principal naye waali Maasawo Sheila Gashumba ne Furaha Gashumba bannange nabyo ebintu ate byeyongedde okulanda muzibe wa SB4 naye tebinaba kugwa engeri omutuuze gy'afiiriddemu mu nnyumba bannange maziga nabiwoobye mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era nensaba gwe wenna atannaba kusubscribe wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell limesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyonga okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Haji Amada Kakayire honono nga mulombi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru business tezitambula bulungi mukubireko ku nnamba y'essimu weeryawo ate ofune ebisinga era sigenda kulwisa yadde n'akatono munnanga ate agaleero tugatandise ne Gabi Ntaate bannange ennaku wabulwayo mbale bubazi omukyala kati ennaku zino akuyimbira gospel kugamba n'oba ng'obadde wasiibira ennamutikwa w'ebizibu olusinga owulira ku nnyimba z'ono omukyala munnange emmeema ate eddamu n'etebenkerera nga concert eno eri ennaku z'omwezi nga 17 guno omwezi gwe tulimu May 2024 wali ku Sheraton Kampala Hotel kale bambi mujje mumuwagire omukyala akuba omuziki Cheza for Jesus bannange awo wonna wetuli alina nnyimba ze yayimba awo weyanteera omukisa andaba mu binene kugamba alina ennyimba singa owuliza ennyimba z'ono omukyala bannange n'oba ng'obadde olina omuntu gwewanyiigira ng'ogamba oyo omukyala yantama oba oyo omuntu seewayise setakuyitawo amazima weetereeza wekka mu mutima kale bambi tugende tumuwagire tugende tusonyiwaŋŋane kuba bannange abantu gye bali eyo nga banyiigira bannaabwe nga neewaaseko oli awulira kimuluma naye munnange bwe nkuzaako ate eno ku Bwakabaka bwa Buganda munnange Bad Black ye agambye mukyala muganda ddala wawu era alina olukusa ate olubanja Ssaabasajja Kabaka agamba bannange omutanda mwamuteeka luddawa Bad Black namuyimbwa tatabusera kuba ennaku zino ennyindo alina ensongola gye yagisongolamu ate n'afaanamu Abanyarwanda naye agambye ye munnange muganda oligiro naye nga si ye yekka n'omwami Ssenkubuge ono nno ng'akolera ku Salt TV naye agambye ekimala ow'ebbanga obutamwemukira teweebika bannange twagala Kabaka mutulage Kabaka akatambi kalina mu maaso wano ye lwaki mbabbirako ebiri mu katambi katukalaba ate bannange tweyongereyo n'agaaliro kubagwa nange munansonyiwa neegatse ku ttiimu Kabaka alwa nange kati njagala kumulabako mwami Lumuyaze n'asomera ebitabo 15 nga Kabaka ne mu myaka egyedda baamubanjanga abantu okumulabako abantu abakungu ne bamugamba tolabikayo Kabaka n'agamba bantu bange nteeka okulabika kati nange njagala kulaba ku Kabaka. If you don't know Katikkiro watomanyi Kabaka kiriwo gamba nti nange awo saategedde my boss yatambudde nze nga simanyi teyagenze namukubira ngatto. We must get explanation. We must. What happened? Ate tuteekwa okubimanya ate sikifuddeyo nze tebakyankubira bigambo nakirowoozezaako nsenseka byebyo nno munnanga ate bibadde ebigambo bya Muzeeyi Ssenkubuge agamba bannange ekimala kimala ow'ebbanga otamwemukira teweebika twagala Kabaka mbwe ebifaananyi munnange bye baatulaze tebimala yadde n'akatono bwenkongerayo n'omwami Furaha Gashumba bannange ndowooza essanya erimuliko olyamu okiwagonje era mulina mu maaso wano mu katambi yeewera bitya bannange katukalabe nakaate era tusobole okweyongera naye maama nga layini emwesimbyeko abamwepikiranga bangi Furaha Gashumba toyombe n'okoowa bannaye ffe katunyumirwa akatambi boyfriend we tondeeta mugasi oyo tomundeetamu ffe nze ndi musajja munyarwanda nyina value zange nze sibelivinga mu bya boyfriend sibibelivinga mo otegera ndowooza era mpulira abawala simanya boyfriend wange nonsense okujjako omusajja nga yakyala ewammwe oba nga yakwanjula otegera ndowooza ffe abazadde gwe tuli cognizinga nebino bimubeeramu mu Kampala mumanye buli bintu ebyali superb nomo kati mubifudde ki nomo. Unfortunately some of us tukyalina culture zaffe ontegera ndowooza okujjako nga wakyala ng'oba wayanjula wakuba embaga ne bwe biba ebyo situkumanyi
tombulya gasiya saagala kumbulira. Byebyo nno munnange omwami Frank Gashumba nga ye awera enkolokooto era ndowooza essanya erimuliko lyamwoki wa gonja naye naye bannange atolowooza tewaliwo gayi eyeepikira Sheila Gashumba ye agambye munnange nkulindiridde emyaka 15 bweddu nga ninda munnange obuvubuka obukuzanyirazanyirako bukusuula nze nkwetwalira nga si mulala ye Oma Africana kati ekyewuunyisa Sheila Gashumba agenda kukkiriza oba tagenda kukkiriza naye ng'ate embeera bwetyo bweri munnange amawulire agennako agaliwo kekana akatambi koolaba oyo omwami nno mukadde munnange bamukubye emiggo giri kugamba ne gikwata n'ebitooke oluvannyuma lw'okumusanga mu musiri gw'omuntu ng'anuga obusooli munnange osanga yawulidde ng'enjala emuluma n'agamba ate waliwo omusiri gwa kasooli kangende mmenyeyo obusooli nga 3-4 mbutwale mbwokye oba mbufumbe munnange bakubye omuzeeyi bamulirigise empi tebakomye ku ekyo naye kasooli gwe bamusanze naye ne bamumusiba mu bulago kyokka eno beefuula mbutukusonyiine naye katugende ku poliisi bigwereyo olulala tokiddangamu eno bamutunuzizaamu kamera ng'ate woolabaawo ne bambi ono w'omusanga sonyiwa isooka mukadde amaanyi talina takyasobola kwetuusaako ekyo kyonna ky'aba ayagala. Muzeeyi we bati ate we bamulidde obufiififi bannange ekyo ekifaananyi kyolaba kya Madubbala munnange Madubbala ng'akyali e Dubai yali muntu ategeera era yaleeta n'eŋŋombo gye bayita who are you yali alina wanyoleza we bati emikono munnange abantu ne bamwagalira era n'omugezi jjajja Ichuli nga tannaba kufa yayagalanga nnyo Madubbala olwako akantu ke yakola who are you naye ndowooza munnange yatudde n'agamba nti oba ono content w'okusitamira abantu yagenda okutambula nga woolabawo kati ye content gwakola ateekawo kamera ne yeekwata nga n'ebyomunda byonna obirengera kyokka ate mu kanzu y'Abasiraamu ne bambi Madubbala munnange mukulu ssebo tuyambe tuyina abaana abato era abamu bagambye bukyaka omutwe gwatabuse munnange Victor Rose amazina ayogera ku nsonga za Patricia kana akatambi akafuluma nga bali mukola munnange agambye ye kyamuyisa bubi n'alwala n'okulwala mbu y'ensonga abadde yabula akatambi kalina mu maaso wano katukalaba ate tweyongereyo ne muzibe wa SB4 Media bannange Obinyo yamba setback era kyobola bambadde embuze abakogerera abacriticizing esaawa eno bagamba bawulirize music wange n'agenda okuddako message yange yonna eri buli omu agenda kubeeramu oyo music. Byebyo no munnange Victor Rose ate yeekokola omuntu yabba ssimu ye n'amwanika musajja wattu ne bamanye ebyama byonna bannange we tuli mu sayidi ezeeyo waliwo akayimba nti omukwano gunyuma we guba gutandika so we gukula gubeeramu ebizibu nze nnyimba kayimba kange ate mulowooze wali tatu ya Deriki tetwazizaawo gundi kimuli nga woolabaawo munnange munne yagambireko otyo webbanga otamwemukira teweebika neesibye ku lusajja naye maama terundiiko lwafuna emboona y'omuwala kati nze omuddugavu lwasuula eri munnange leka ate tatu nengikyusa munnange tennemeseza ku lujja nga woolabaawo bannange muzibe wa SB4 ye afuuse muzibe wa SB4 munnange olunaku gye nalwaleeteddeko emboozi ne mbagamba nti waliwo omukyala yavuddeyo nga yeekubira enduulu nga ayagala abantu bamuyambe oluvannyuma lwa muzibe oba eyali yeeyita muzibe okufunisa omwana we olubuto kana akaana akawala ke yali atambula nako naye ategenva okufuna ssaawa zino nti munnange oyo omukazi mukyala wa muzibe mbu awulira nnugu olw'okuba muzibe yaguze emmotoka era ngenda kuba mubatuusaako mu maaso wano nammwe ate mumwerabireko wamme olutalo luli ku ssimu ati gwe ati biki ati bikyakatambi bannange baddiya nkayina mu maaso wano mbw era n'omwana alimba muzibe takwatangako ku mwana wabula omukazi yayagala okweddiza muzibe olw'okuba yaguze emmotoka nkugambye ab'ekibaluma mmotoka gye naguze waguze emmotoka yebaluma obola bantambulirako bwe batyo naye bwe baba bakukutte ebifaananyi ne bakuteeka mu maaso ga kamera ogenze kulabibwa nsi yonna bandabe kubanga ye mwamwiteekawo namuzeewe namutabaazi mwe mwanteekako mwe mwanteekako mukama ajja kubaho omukisa ate ffe twakuteekayo mwanteekako namuzeeye nze saaliyo nakubeerayo nze nkugambye ennaku zino zonna mpangaalira Kampala okuva luli okuva lunamala okuzimba mu kyalo mpangaalira Kampala nze siri mu kyalo ate ogamba nakuteekayo singa siwakatagana namuzeewe ogamba naye wali kuntegedda nimala okuntegera nimala okuwugira ki singa saakola ki sewakwatagana namuzeewe nakuwa abaana
Wati watwara abaana n'obatwala Kampala n'ogamba gogenda kubasomesa babasomesa. Ate kati teyali Ebola. Tara obudde gwe nakukubira essimu ninga mu mpeereza abaana n'ogamba sisobola kuweereza abaana nsaba muzee oruhusa siwabingamba. Kati mbuuza. Ebyo byonvunaana. Nabyo mbikuvunaana. Kati lindako bigenda kikyukizo genda biraba. Mbirabe kubanga ye mwanteekako. Nze nina ssente ebyo nja kubiva. Mbimanye ssente oziyina ye mwana wange yazikuwa. N'emmotoka nagiguze. Mwana wange yakuweereza ssente. Yazipa yazijjawa. Wagenda kusabiriza n'akukwatako. Mujja kuzigabana. Nze sina baana. Baliwa gwati neegomba bange. Nze sina baana. Kati kuma tewambuulidde otya. Oyagala kuza kundaga moto. Leero nno munnange ate olutalo nenga kyolina okumanya muzibe ke yafunye emmotoka takyafugika yadde omulundi n'ogumu munnange bukya SB akola interview naye baaba yakolamu eno bambi musajja wa baabatuuze b'emukono baaguddemu ekikangabwa oluvannyuma ate olw'omusajja okufiira mu nnyumba y'omukazi nga baakamaliriza we bati akaboozi emboozi eno egambibwa nti munnange mwana muwala oyo gw'olaba nkuteereddeawo atemera myaka 22 gyokka era nga yasisinkana omusajja ku WhatsApp group emu munnange ne bagwa mu lava era abadde baakamala weeks 2 kati munnange omusajja abadde yaze akyalira omukazi mu nnyumba yo y'omusajja abadde atemera myaka 50 bweddu era nga abadde asikaali ku kyuma ekimu ate ekikuba amayinja naye munnange omuwala ono anyumya emboozi agamba mbu olwamaliriza akaboozi ke yabya omusajja agweri ng'akutuka naye maama lwakuba yafiiridde ku mulimo bannange bwe tuli mu sayidi ezo naye akatusabe omukama amusonyiwe byonna ebyamusobako era bambi amuwe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakira atebenkera emirembe naye baaba mwana muwala omuto myaka 22 yakiguddeko okulaba ng'omusajja bwe ppulu ng'agweri ate bo bafuuti sooja ate mulowooza tebeefuukidde Dr. Kizza Besigye mulina maaso awo wamma nkugamba nga speed ke bamuvugira yayiriyire era munzikirize mbasiibulire wano mukama abampere kyonna kyemusinga okubagala katulabe kiki kye bagamba Dr. Kizza Besigye nti alina ebigambo awo byayogedde kati bo baamusabudde dda tebeetaaga kumanya omanyi tebaagala muntu akwata ate ku principles wendi wano ddu batuusaako lwonna lwemba nfunye ku Suvi News gukola kimu nyiga Honorable Kyagulanyi bw'aba atukulembera enkya tulwane nja kumuva emabega bw'aba atukulembera tugende wa byabakama awo we tulina obuzibu tojja mwerekera kubanga okusooka nabagambye nti awambye eggwanga ali omu ne Dr. Kimanyi obuyinza mu nsi Uganda buyita mu kalulu kati awo ojja kundwaza n'omutwe akalulu ani gwe kaali kajje mu buyinza kusooka gwe Meddi ng'oli mulamu kuva lw'ozaalibwa n'okutuusa leero akalulu ani kwe kajja mu buyinza singa wali oyagala kulwana nga eimuyo ddala kituufu yali yakulwana mu kabaka bamuganya okugenda ebugere mu mwaka gwa 2009 weya yu saawulira ku ddoboozi lyo saakulabako nti wuuna awantu saakuwulizaako saino gwagamba tekijjako Museveni kulwana mukisa ky'ogusinga ogwa 2009 waliwa Dr. Kizza Besigye tubeere bantu bakulu era njagala tubeere bantu b'amazima mwaka gwa 2009 nga baganye Katikkiro okugenda obugerere Obuganda ne bwegugunga Uganda negwamu nabe yonna weya yu olaba fe abantu ba wansi olaba fe abantu ba bulijja batamanyi na byakulwana twalwanagana n'amajje okumala ennaku 3 naye nga tetulina aseesaamu nga tetuliikaayo sira nga tetuliika ayamba singa wajja tekyali wedde nga gwe munnamajje omutendeka amanyine wakwata Museveni nabagamba nti emmotoka ya Amerika tekubwa kintu kyonna era kituufu naye yagikola amanyi waagikwata okugisaanyaawo Dr. Kizza Besigye waleeta Museveni gwe wamujjanjabana omanyi w'omukwata okusobola okuvaawo abatuuze bakusimidde empangi kwogenda okutandikira okulima olubimbi lw'okutununula bagambye tugukumye wali luddawa tewaddayo yadde n'ekipiira situwakuwuliza nako situwakulaba nako gulowooza mukisa ki gwe tugenda okufuna omulala ogusinga ogwo bannayuganda baali banyiize
naddala abaganda nga tokimanyi nti ekyoto ky'obuyinza kiri mu Buganda. Omuganda bw'anyiiga ne yeegugunga tosula. Y'ensonga lwaki nammwe mwali mulwana mwava ewammwe ne mujja mu Buganda kubanga mukimanyi weewali ekyoto ky'obuyinza. Awali ekyoto ky'obuyinza anyiiza ayagala kuyiwa kasaka ka Museveni weekukunise. Oli eyo otudde tewajja essaawa eno otugamba akalulu tekajjaako Museveni. Kwolwo twali twagala mujjako. Kwolwo olunaku Museveni twali twagala muyiwa Dr. Kizza Besigye, but where were you? The question is where were you? Bobi Wine we bamukwatira eruuka era twayagala okugukuma. Where were you? Where were you? Gojembeteze ewedde. Noga hae twalikoze bwetu kine bwetu. Kyokka nga mu mbeteze tubadde tugenda kufunirawo solution oba answer. Ekyo kibuuzo kye tubadde twebuuza ebbanga. Oba ekyo kye tubadde tunoonya ebbanga. Naye buli wabawo embeera tobaawo. Dr. Kizza Besigye buli wabawo embeera tolabikako. Wabula ogeredde eggwanga tewali naali ku luguudo. Buli omu ali ku mirimu gye. Buli omu ali ku bibye. Then ng'ovaayo. Bannaye tusobola okulwana wekijjako Museveni kulwana naye bwe tukuma tujja kweraliikiriramu. Wana abasuubuzi babadde mu bwegugungu bwe lwaki tojjidda. Kuba ate baali kuwuliriza ne ssente ezirwana baali zikuwadde naye era tozze. Tubuuza bwe kibanga okulwana kwe kuyina okujjako omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Where were you? Mu ssaga ya 2029. Where were you? Bobi Wine nga bamukwatidde eruuka. Buli lwevuga tetukulaba. Buli lwogawulyanga geswata ngeno ffe tukuma ebipiira situkulaba. Wabula tukulaba biteredde n'otukakasanga akalulu bwe katajjaako Museveni kye kimujjako. Ekimujjako kulwana ne twalwana. Twalwana ne tubulako liida. Nga liida waffe situmanyi oba ali Kasangati oba ali Lukungiri oba ali bweru w'eggwanga. Tetwawulira ku ddoboozi lye wadde ekirowoozo kye. Kale wadde teyaliwo fiziko naye wadde okutuduumira nakyo kyagaana. Kubanga Dr. Kizza Besigye njagala okuba akafaananyi kati ng'abe Nateete wa Kisekka abaali abataamuufu mu ssaga ya 29 ng'okutta emmotoka yaffe eri nga bw'agamba nti tulina okulwana n'ojja nga kuliko ekiziina mulwane sawa ya kwenunura sitarudi tusonge embeere safari ndefu tembeya. Ebyo nali badde nkusuubira muwali abe bwe tulwana gwe. Omanyi ekitegeeza okulwana nga waliwo omuwagizi ate omuwagizi gukkirizaamu era omukulembezeewo naye tewajja wamubaawa mu budde ng'obwo mwe tulina okwenununira. Kyokka ate mugeera tewali kibeera. Kalulu tekajjaako Museveni. Okulwana kwe kujjako Museveni ddi lw'olijja tulwane. Nga mu budde bonna bwe tufunidde omukisa okuga nti akasajja tukakwatire wano tulwane. Dr. Kizza Besigye situddamu kuwulira ddoboozi lyo yadde okukulabako yadde okuwulizaako nti twamulabyeko nti wuuna awantu. Dr. Kizza Besigye bino ebintu si bya Kyagulanyi. Bino ebintu bya bannayuganda abanyigirizibwa abatambula naawe nga it's your turn naawe okutambula nabo. Sheikh Hamad Kakayire ono nno nga mulombi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru bizinesi ezitambula bulungi mukubireko ku nnamba ye y'essimu ate ofune ebisingawo era gwe wenna ayagala okulanga naffe ennamba yange weeri awo ku WhatsApp munnange jangu twogera ate ebisingawo.